Kale kwetuli kale omulabi waffe tusanze okulabako tukwebaza emirimu enkuyanja gyokola nyaffe buyiko omukutu kwotudde nze omwana soda focus akutte kamera lino omukulu ligi wadsi ekiriwo steady kinaye tukusanze mufumbiro oyina akalala kofumba wano bayitawo ku Faloni Records Lugazi. Tulina ka project kaffe ke tubadde tukolamu kongerawo kamanyi ke tubadde tutunulamu ko twatadde open verse ya mu maaso awo naye wababuuziza akabakulu abakulaba abanda abakunyaffe buyikwe sanyusa obasinkana amanya bampita Rewards Superboy the Lyrical Prophet. Kati gwali kunyaffe buyiko ofunye omukisa eri oluyimba lwe munsibako bansibako oluyimba lwa awo mu maaso buli omu kyayagala kyaluyita abamu baluyita awo abamu mu maaso awo so tugenda kufuna leero omukulu eyaluyimba yennyini tuli naye Butoola Maluso Naddookoli agenda tuwa genesis w'oluyimba olwo nze laavu tuli tuti sisobola kuteŋŋana kati mukulu ne yabikola olwatuuka tuveewa simanyi kuba sooka obakakase nti oluyimba olwo gwe yaluyimba osobola tuwaamu kagundi ako naddala ke tutuzannya ku mukutu gwaffe. Nviramu mu maaso eby'omukwano bintamye mu nteekawo nviramu mu maaso ebyalaavu binnemye mu nteekawo nviramu mu maaso naye kankube disclaimer bassebo ne banyingi the song is not mine oluyimba si lwange omukulu ono yalukola ki wava ku kyokuwandiika oluyimba olwo ligi kakati oluyimba olwo omanyize nganze ng'omuntu njagala nnyo owandiika lyrics ebikale njagala nnyo owandiika ennyimba nga evokinga someone's emotion. Oluzungu tukwazisa utono bannabuyikwe bange okimanyi njagala nnyo owandiika music njagala nnyo okuwandiika music azuukusempulirayo omuntu ye revoke kati njagala nnyo okuzuukusempulirayo nga oba owulidde ku luyimba ogenda kimeditatingako bakoleyo eddagala lya laavu batugeme nawe oba okiwulira muli osooka n'okirowoozaako nti watya nga kibaddewo ne batandika otugema ku laavu ng'eri option ogamba leero saagala kale kwegamba njagala bino ebintu byempandiika human experience omuntu ebintu byayitamu ebya bulijjo so si ggwe sinze newe mankiise nange ndi muntu am also human kubenda ajana jiwalaje natukolowooza nti obani yamukwabudde nange ng'omuntu ndi human nange baali bamenye ku mutima basically yali true story ebeera etyanvayo ekintu kye wayitamu mu lyo I've ever experienced a heartbreak. I say heartbreak one. But I've ever experienced a heartbreak. N'emikwano gyange gye mbaddemu gyonna gyali gi experiences a heartbreak. N'emyaka gye nsuubira nti tegirina beera mu laavu nagyo gyali girozezaako ku bukambwe bw'omukwano. So omukwano gwakutulugunya. Kati we natulawo ne ŋŋamba naye watya nga bakoze eddagala lya laavu ne batugema. In the beginning that song nali sirewandiikidde nti nze ngenda oluyimba. Awo. Waliwo omuyimbi oba mwogere? Mwogere agala tukuba. Agala mwogere. Mwogere. Msajja we naalemu. But not that one. A project yali ye mukusooka. Eri ate omulala. Waliwo omuyimbi yalina akayimba akali katambula ku TikTok nga kalikola bulungi. Kati nga ayagala oluyimba okuzza ku luyimba lwe. Nantuukirira n'aŋŋamba muganda wange njagalayo ku atuwo. Ompandiikireko. Kati mu bye yannyonyola nendaba nga bwe mba ntudde wansi kuba oluyimba lwe lwali lwogerera ku kumenyeka omutima kati nga ayagala paati 2 ya luno. Yamba style ya muzimu gwa Nancha. Kati we natula n'empandiika olwo oluyimba. Lwa mulala. Kati we naluwandiika teyalutegeera which is okay. N'atalutegeera. Yali akugizeemu ku bino. Nze mpandiikira bwerere mwezi wange. Kyogere ng'otunudde mu mpandiikira bwerere nayo kuwendulire bannabuyukwe. Mpandiikira bwerere naye olina okufubola abango oluyimba ogenda luyimba bulungi. Olina obanga osobola okuluyimba obulungi olina osobola okufubola nga oluyimba olumoti nga kuba we nkugamba nti mpandiikira sente ze mpandiikira ku level kwendi
teri asobola za affording. So basebo ne banya bannabweko oyaga kuwandikira luyimba ku bwereere free nkaddamu ku bwereere tuukirira rewards oba tosobodde mufuna jangu ku TikTok account yaffe oba genda ku TikTok ya Focus Media / Talent Kingdom bakuwe namba omwandikira oluyimba ate basabimbi ni kesi ng'oli avudde eri nga yagambye nze nina ttooke tutuula ne tuteesa so bitogenda bitugamba tutuula ne tuteesa anti kati kisinziira ne kyoyagala stories zikyuka kisinziira kyoyagala kisinziira kyoyagala ne pressure gy'okyagalirako naki gy'okyagalirako kitegedde so oluwandika asooka n'omuwandiikira n'atabitegeera mpandiika olwo oluyimba n'atalutegeera then ne mbaako gwe ndusindikira kubanga nze omuntu saalufiiringa naawe right saalufiiringa nti nsobola oluyimba lujjayo kiri owandiika ekintu naye n'otunulamu nti omuyimbi gundi asobola okukiyimba okituulamu n'akijjayo yes kati nali nduwandiikidde oyo omwana n'atabitegeera oluyimba simanyi oba teyalutegeera oba just then nenfuna omuyimbi omulala nendumusindikirako naye nandaga nti nate yali pesi ya ntono kati oyo gwajira oyo so behind him eriyo babiri kale ekyo mbadde sijemanyi eriyo babiri then ono bizzi najja kati najja ne tukola mu mukwano ogw'ekitalo ne tukola oluyimba era bya gentleman's whatever yes of course music kati music oba omulina kuba kati nze music nina music yasasula ku sente okugabana okusasula teyampa sente okusasula teyansasula sente yakolaje teyansasula yasanze namugamba story ye naye no yes it's okay namugamba sanyusa producer wange ina story ye namugamba sanyusa producer wange of course he had to facilitate for transport on and off mbungo kulya ku kam studios oyagala kyotumya by the way kakati njagala yena mawojjolo kati balete ye kakati kati kakubulire abana bonna bakoze nange bamanyi nze nzija n'abaana mu studio okukola nabo bati bali anze ne Syria nze ngenda okwagala okulya ng'ekiri mu bwongo kivuddemu mbu wajja n'eggaali n'omugambe eggaali yawe kuba ku manager mukyala manager bonna balina okulya oba tunuulidde studio eno gye tulimu wegendamu abantu eggaali te wali eri ku reception olw'eggaali se Faloni abagimanyi oba oli kuno ngomanyi Faloni wali wosookera waliwo sewootuke n'ebweru baterawo emmeeza wajja osibye eggaali okuva e Kawuulu nedda kakati oyo omusajja twakola sisagala mwogerako kibi kyonna kuba talina kibi kye yankola mukitegedde twakolera mu mukwano ogw'ekitalo nga bakyali mpulira then ne oluyimba yana alufulumya but my expectation oluyimba okutuuka olugaba nalina expectations nyingi mu luyimba olusubiddeko nti nange right at least yes lulina kye lungattako nalina expectation nga nze we nagamba nze nali sirufiiri nga nze ku luyimba nalina byensuubira oluyimba olwo bye lusobola oleeta kati ngenda olaba nga omuzanyo mungi ng'ani azannya omuyimbi ngenda olaba nga oluyimba olwo nali saaluta nze my target was not to release a song ani akukaka tebankaka ani aluta wabula demo nagigabirako mu mikwano gyange nange ngenda ozuukuka ku makya nga oluyimba balutadde ku TikTok Focus yataddemu kati simanyi ata ngenda okubira omusajja mugamba munange oluyimba nange simanyi lwatuuseyo lutya naye nga already jeru mukyali wamu muli face the camera mukyali wamu oli mukwano gwange era mutinta ebintu bingi byempiseemu naye ng'olese bino just bino bibaawo mu nsi kuba nasemba okwogerako naye ng'alaga simumativu era newe yandibadde nze nangamba kakati mugamba saalu promoting mwali mwagala ndutwalewa newe yandibadde nze sandibadde mumativu naye okkiriza ensi kyerese okitegedde nze mwennyini oluyimba nga bamaze oluteekayo ku TikTok nga ndaba oluyimba lutandise otambula ne YouTube audio bagi-uploadinze nakwata essimu ne mukulira ani ali behind your social handles cause kati gwe tulina obbuuza ani nina management ekwasaganya ensonga so
management yo ya upload kati management simanyo baye yandyamu akanana naye nabo bagenda oluteekayo already nga ku TikTok jeuli ani yateeka ku TikTok kati simanyi audio demo ya tukola boti ali ku nyaffe kugenda ku luyimba wosanga challenge ogende ku bajita badya kusola user sound yawo okebere ruvudde kwa account then or testify nye mu comment section song before who nayenga si bad energy muganda ngoyo mwagala nnyo era mu apologies nateekayo gyali amugamba aje mu project satu yabwerere free but was the apology accepted anti kati awo wali obuzibu ate not that every apology should be accepted si kyampaka kakati kuba wogambira nti nno naawe oba oli awo ng'aba social handlers batadde ddemu ojjawo amaanyi wava ku kyokuvoicinga ddemu eyo no of course nga nkuwa oluyimba osooka luvoicinga nsooka luvoicinga nsooka nkuguza it is a service nkuguza kyowulira so sisobola kugamba nti nkuwandikidde oluyimba nga luli ku lupapula of course nina okuleetera ddemu naawuliramu nenjikuwa ate nze situunda music era we nagimu forwardingira gayina ngamba mpita konze ja tukole era ne tukola mu mukwano ogw'ekitalo bamuyita ozitogera kwani oba tetumuwamu by the way question ejidde mbudde butuufu waliwo neya comment nga nagaa naye n'oluyimba ani mutuufu yaluyimba kuzi nyimba ziri neddaga kati ennyimba zonna gye ziri ku internet wegenda odownloadinga oluyimba olumu odownloadinge n'olwange zonna oziwuliremu lwaki olwo lusinga otambula kirungo kye kiribula ekyali kibula mu luli sijja kulimba nti waliwo akabadi kuba gwe olina test ya music omutera n'okwefula mbu you have another in a ear no sijja kulimba nti waliwo akabadi nekye nyinza okugamba tikyayerekerayo teyeweereza byonna so what are we expecting mu luyimba luno oluyimba olwo zisijja ku drawing expectations kuba nange oluyimba okubaako werutuuse simanyi gange era bwoba okebedde akaunti yange terina kyamaanyi kyenkoze ku luyimba nyaffe Buyukwe ne Focus Media n'abaana ab'ebuyukwe abasinga okutwagala ennyo be bakoze ogwo omulimu okufubula abo oluyimba nga lutuuka we luli so sijja gamba nti there is any other expectation nja kwaniriza kyonna Katonda kyabakoze ki kyabaleese wabula njasaba abaana b'ebuyukwe basupportinge twongere challenge kubanga oluyimba oba oluwulira si lubi oluyimba lusobola okompitinga ku national level naffe twetaaga Buyukwe yaffe eno tuveemu kye tufuna nze kinnuma kubanga gwe mwennyini nakuwulirako wamu ng'ogamba okuva Kafeero we yafa Buyukwe teriimu nti tucelebratingira omulambo tucelebratingira mulambo tewali muyimbi waliwo abalimu eri abazannya comedy tewali muyimbi nkweyo kalisa yakusuubula ntalo tulina omukunja atasera manager sawa ya ntalo tulina dali Tadias omukunja atasera shiwawini no kati nze uliriza omukunja atasera uliriza sinakyogera omwana yenna ng'avudde e Buyukwe ng'agezaako okufulumya okuwanika bendera y'e Buyukwe sisobola mujjonkera omwana avuddeyo n'atabba besides okujjonkera osobola kuratinga otya talent ye kati nze sinza apima talent yakubuuza manager sirina kapima talent nze ke namulako ng'azannya ebina Uganda nemulako no is my hobby mukunja naye nga omulimu gwakola kyakola kyonna kirungi tavuddeyo kubba tavuddeyo buli omu alina enkola gy'akolamu ebintu bye Buyukwe twagala kwe brandinga tutyo buli omu alina kati tukoze andi kati twagaana bana tebutusapoti muyola buyozi bana Buyukwe singa mwasapoti kati Kibuli kakozese ye Kibuli buli omu alina agenda ye watambulira
Ligi. That is his agenda. So obakoola baveyo batu supporting tuleme gamba nti ate nga wokyogedde nti oyukwedemu bakwasi bambadiya waliwo omukwasi w'empadiya wakwata abantu b'empadiya kitegedde weko ne tugamba nti Jinja yatuwa radio buyikwe tuwadde ligi oba tuwadde ne watabanza abaana balungi abayimba bangi wana abalungi okitegedde etuwadde omuyimbi gundi focus ngwano ku Fallon abayimbi abayimbirawo bangi ne main producer mwennyini omuwulirako wayimba okategedde tuleme gamba nti buyikwe twagibrandinga bwe tuti sukali kuba ye sukali yatutunda bikajjo but we have talents oluyimba luno sofa bw'otunuulira brand wise kiki kyerwakakugattako kyerwakakugattako naye kyogamba nti kizirwa oluyimba nze nganze directly naye nkiwulira oluyimba lutaddewo erinnya ogenda n'owulira akayimba kale nze nange sirina ngeri gye nsobola kunnyonnyolamu naye nga akayimba woba olaba nga essuubi weeriri mu luyimba challenge esofa ng'oggyeko eya muyimbi munno kuba nze challenge gye njagala oyogereko gye nasoose nga njogerako nti oluyimba oba lukubise oba lufise ekifaananyi anti kati kyenakugambye nti nze nange oluyimba simanyi ngeri gye lulikolamu bintu byalwo otegedde kati abantu basinga luwagwe oba focus kati ate focus tebamwawula nange musegeera lubise brand kyogezaako gamba no si brand because brand etambula ne image ekifaananyi terulina kifaananyi kati tukoze tutyo ekifaananyi okuvaayo olina okulabika sebeyabantu anti gwe pyara tukuyita mukama waffe otuyambeko focus yaŋŋamba nkole bagita batya application letter saba abantu ba talent king no mumwepanga tegamba oteekemu okusaba kuba yagamba there is a vacant place teekamu ka application no kati nze omulimu ngukuweeredde ku mpewo era we bali kugamba nti focus wali kusaba ebipapula ng'ogamba omulimu bagumpeera ku mpewo naye nga tugenda lwana nnyo tufuba olabanga fesi y'omuyimbi naye evaayo nange ndagatta eddoboozi bane bannabuyugwe twewagire tolina kyovaako okukolera mu nabuyugwe challenge bali akayimba kafaako mutuwe challenge tula mu luyimba genda mu user sound teekamu ka challenge muli mu love kati bali mu Christmas babalumbudde tuli mu festival season bebakyaye tula omuwunzikira ebirowoozo newe baba tebakukyayamma naye ku lw'okwagala kwa buyikwe ate sina bannabuyikwe bonna abantu abanyumirwa music omulungi gye muli musupportinge oluyimba musupportinge buli tulinawo project endala after this of course music wali kati eba tiimu yetuula negamba neronda negamba okusinziira ku weevu tutera luno oluyimba twalutera mu byabufuzi era lwe luyimba olwali lusobola okupenetratingako kuba amaanyi gabaddeyo mu politics ng'ate naffe twetaaga okuta oluyimba siri kwekuba kyu naye nga naffe twetaaga okuta oluyimba kyova olaba twateekawo oluyimba lwe tumanyi nti lusobola okukola ki okuwaguzawaguzaako mu mbeera gye tulimu eya politics ekifaananyi kyomwaki twateekayo visualizer naye nga bingi bye tuli ku planninga ku luyimba luno mukyaluyiiza tetunaba video egenda kujja official then waliwo neka open verse ketuliko kannyonnyole munabwe kwakategeera kati buli rapa yenna oba buli muyimbi yenna ali eyo ng'osobola okuba oluyimba luno nga lwakutuukako naawe n'owulira nga waliwo omuwandiisi kyataakoonako ekikwatagana ku laavu byekoze abantu naawe kyekkoze osobola okukwata olupapula lwo ne peeni oba okuba freestyle it's okay oteekeyo open verse ezinasinga tugenda zitoolamu tukole remix 5 ze tugenda okukola ate zonna tukuwa
audio ya bwerere ne video ya bwerere ne promotion wayo ya bwerere. So gwe tula butuuzi owulire baide tugenda katika ku mukutu gwaffe tukapininge bw'okawulirizeemu ogenda owandiika olombojje then ba technician bwe technician ababeera ku technical team basunsule party kyesinza okubeera ekinnonogo bazikombindinge bajjemu oluyimba. We shall call them mu studio kubanga kino kye twagala recording you upload on your TikTok. Fe tugenda kasito o uploading la ku sound gwe tuba tuteseeyo tugenda abatuzi monitoring then ezinasingamu tujja bayita bajje mu studio wano tukole bwerere ne video ya bwerere. Pozi nga balina kye batwagaza ffe twagala kunyuka olina kyobagambe ekitalekeka eri okujjako ng'olina kyoyagala okwogerako. Pozi bagatankuula entalo ku bbeeyi layisa nti omumanyi nzuubule sigera zuubula guys abalabi banyaffe buli gwamma yenda kwebaza akadde akalungi kati wayoke awo akantu kano kakati oluyimba luno netaata twali twagala tulumaster kankogereko kubanga every upcoming artist passes through this so akuja no nga ndi upcoming necessarily ngako kwese kigambo rising star necessarily ngako story na twali oluyimba luno waliwo producer gwe naluwo olumasteringa nambuuza ekibuuzo nga musaba oluyimba lwange owaye gwasaba oluyimba ogenda ku Grammy serious ogenda ku senteze cash down so omusajja yambuuza mukama wange onsaba oluyimba ogenda ku Grammy yabikubuuza nga tannakuggyako sente oba nga amazozi kuggyako nga tukoze mu mukwano ogw'ekitalo buli kimu kiwedde nga buli kimu kiwedde kakati nze musaba luyimba lwange sebo mukulu yambuuza ansaba oluyimba ogenda mu Grammy kati nange ne mubuuza gwe bukyangu okubayo oluyimba olinayo Grammy onyize bamuyitaani producer neda omanyi lwaki saagala kwogera nnyo mannya nti ebiseera ebisinga oyinza okutuuka ng'ate embeera gy'olimu gw'oyagala okukola naye ogamba oyinza okukola story n'atetegeera producer mulungi era njagala yeetegeere era ojagenda njagala yeetegeere just yeetereeze just si birungi bitumalamu amaanyi bwe olwaba kati music ffe twagala music omulungi ontegedde naye abasajja batumalamu nnyo amaanyi kigugwe bawambirako mu moto yes abasajja batumalamu amaanyi wakati eno project yokka nagisindikira ba producer babiri beewa beerugazi be Kampala bona bwe nasooka okujua tugamba katukoleko wayita kuba broker nga wayita kuba nze nina direct connection wemba nkwagala nkwefatira toyita mu kaceere nze sigamba ebyo nti njagala soda ate nkubire focus soda akolerawa kunyaffe buyukwerugazi eyeza akolagana ne producer yeke nnyini transaction nazireceiving yeke nnyini kati okumubukusaamu nagamba ogenda ku Grammy. That means you are from your Grammy material. Naye talinayo muyimbi n'omu yali akubyeko ku Grammy. Nenze bezebiri mu bibadde bigambo era akubye ka disclaimer. So kyekyo naye nga kyensobola bagamba ba Rising Star temupowa tukyasobola obeera bakabi. Omanyi challenges are obstacles for winners and excuses for losers. Bino bye tuyitamu okusoomozebwa kwoyitamu biziyiza by'abawanguzi. Ne kasito tandiko ku excuse kale nali ngenda kuba hit naye producer awo nancyankalanya nandya sente oba ofuse loser oba olemereddwa ate teri muwanguzi alina story va kubinda abayimbi bye badda ku TV nze nalabira bulabiza awo nga nkubye nateekayo oluyimba nenkuba they have a story behind gye batoogera just baba tebaagala kubamalamu maanyi ne teri muwanguzi yena alina story Mandela bamusiba mu emyaka emeka avaayo yes you get tumira ku mukyala wo tuve wano ani yena mpozi mukyala kisoda mukyala wange nkutumidde future wife it makes sense for mentioning erinnya lye future wife noga tugeze shaddi yankutumidde baana bonna bakyala bange kubanga nange sinamanya ani gunyina wasa oyagala kunzisa bukalaga
kale tumirirawo Focus. Focus mbeera naye. Mutumirirewo mukyala we. Focus mufumbo. Bade simanyi. Ebizibu byokola n'abantu b'omanyi basobola. Focus si mufumbo. Okujjako gwe ngubira gwe wamuyingirizaawo. Sinnayingiza kati. Wamma bakadama. Kati wulira kano ke kasembayo olikutumira bakadama. Mu Talent Kingdom nga yo gundi management. Omu ku ba manager mukazi bamuyita Shadi yatumira ku mwami we. Naye mbadde simanyi mukazi. Nenga manager wange Shadi yankutumidde okwagala nnyo oyo no yakwata emirimu. Abalina okuzira ku ssente. Abalina okuzira ku ssente. Nenga nkwagala nnyo manager wange management yonna. By the way kirungi nnyo okukola n'abantu. Abaana bagenda ne banoonya management mbuze noonya management. Kirungi nnyo n'okukola n'abantu. Nga mwetegeera yo friends ajja manya nti no rigi kati kino kinyiza riga ni kino tekimunyiza wetukola bwe tuti tufuna bwe tuti wetukola bwe tuti tufuna bwe tuti baba akumanyi naye abaana balinda management nze ndifuna di management fe wetwanoonya management nga tetuziraba ne tusalawo twetonderewo ezaffe otandike n'ababo otandike n'abanga we mu penetrating nga mwena mu kikubya lumu kale mikwano gyaffe akatukome waneeno tujja sinkana olundi omwana ono abangawo wano ku nyaffe buli oba omwetaaze ne in case of any offer osobola okuba batuwe ku mirimu soda batuwe ku mirimu kati gwe mirimu mingi basobola okuwa osoko right ate mbagambye performing artist so enamba 0701 04 1800 oba 0708 11 03 12 atogisomera mu Luganda ne bakadama bange bagiwulira ngisomye mu Luzungu ejide mu Luganda 0701 07 ndala 04 04 18 00 oba 0708 11 03 12 kati Shadi yasekachi wamwate walayiwa aseka tukoze ne Focus ate nga ye manager w'omuyimbi so mbere bulungi bye bye